yesigwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kandibanga kawedde mudda ebya Speaker Anita Amongo bibi okusinzira ku source amawulire geefulumizza okuva mu kibiina ekya NRM emaze okwendoosinga ani gwe bagenda okuleeta ku bwa Speaker bwa Parliament saako ne Deputy Speaker. Wuliriza, NRM emaze okubanga endoosinga erese abofi erese Mau ku bwa Speaker saako ne Deputy Speaker ba representing ekifo kino ekyobwa Speaker bwa Parliament mu ggwanga Uganda. Wuliriza, Chief of Defence Force Muhoozi avuddeyo na endoosinga nakola endorsement n'alangirira nti Minister Jacob Abof yasaanidde okubeera nga atula ku bwa Speaker bwa Parliament. Ekyo kimaze okubanga kikonfirmingibwa. Agamba nti ekibiina kya National Resistance Movement kiri mu kupreparinga, kiri mu kuteekateeka kulaba nga kiteekawo parliamentary leadership team egenda okubeera nga ekola ku nsonga eno. Wuliriza, security sources zivuddeyo ku lunaku olwokuna ekawungeezi ne zikonfaminga nti nno ego online okwengejinga n'okubackinga influential parties mu security saako era bagambye nti bagenda kubanga baleeta abofi ku bwa Speaker saako ne Nobert Mao nga Deputy Speaker mu Parliament. Era kino kimaze okunokanibwa nti wiiki ejja ekibiina ekya NRM kigenda kubanga kituuza meeting egenda okubeera nga evaayo okulangirira okwendoosinga ani agenda okujja ku bwa Speaker bwa Parliament, ani agenda okujja nga Deputy. Jukira Anita Amongo saako ne Nobert Mao babadde kabwanango bano yebabadde mu race yokayanira ekifo kino ekyobwa speakership mu Parliament ngani agenda okubanga akiikirira eggwanga Uganda mu lukiiko lw'eggwanga ekkulu olwa Parliament. Newankubadde Muhoozi mu public ya statinze n'agamba nti Deputy Speaker Thomas Tayebwa talina buzibu era nze simuyinaako buzibu yadde bwadde. Naye source zigamba ego online nti sanctions eziri ku party leadership zimaze okubeera already nga zipiikinga Mau okubeera nga registrator ne Democratic Party ekibiina kye kyakulira nga President General okubanga ye Deputy Speaker okubanga atwala ekifo kino. Newankubadde sources ezimu zigamba batya olw'okubanga bagenda kulekawo Tayebwa, batya okulekawo Thomas Tayebwa nga Deputy Speaker. Bagamba nti kino kijja kubanga kikumamba 10 muliro mu district ye y'Etteeso, kijja kubaako engeri gye kikyankalanyamu ebyobufuzi bya NRM naddala nga Anita Amongo eyo gye yahiyaringibwa. Kigambibwa ku ebyo byonna beetaaga okubanga ne Tayebwa abeere nga exitinga Parliament nga mukama we Anita Amongo wekigenda okubanga kimutuukako. Era kigambiddwa nti nno balirayikire okukomekereza cabinet nga soft landing. Kakitegeeza ki? Wowulira ku statement ng'eno manya bumanya nti nno government yamaze dda okubeera nga esenza Speaker Anita Amongo olutinga ekikere. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byabakoledde si bibasinziirako wabula basinziirira ku nsonga ki nti ogenda baganya otya mu future gye balaga, ogenda baganya atya ku future ey'enkya, osobola okuyimirizaawo ekibiina kyabwe ekya NRM. Kakize ensonga bamala ozitunulamu ne balaba nga gwe tojja kusobola nga bakusenza olutinga ekikere. Mu series za post ezibadde ku Twitter ku account eya General Muhoozi ng'adiikiralinga decision eno ng'agamba next speaker had already been made and signaled strong backing from influential states and party circles ahead of the census meeting expected to be chaired by the President Yoweri Kaguta Museveni. Ng'agamba nti nno speaker addako already yamaze dda okubeera nga abaakingibwa era ng'aweebwa influence ey'amaanyi nnyo ku meeting egenda okuddako okubanga balonda ani agenda okupresentinga ekibiina ekya National Resistance Movement. Era meeting egenda okubeera nga etuuzibwa esuubirwa okubeera nga egenda tuuzibwa chairman President Yoweri Kaguta Museveni. Kino basuubira okubanga bagenda kwendoosinga ani agenda okujja ku bwa speakership, ani agenda okujja ku bwa Deputy Speaker. Ebyo byonna mugenda kubanga mbitegeera. Oli ku UG Update Civic osinzira okubanga otuwuliriza. Kigambibwa Muhoozi avuddeyo na stating nga agamba
He has been a best minister in our government for the past 5 years. I want to be the first to endorse him for a Speaker of Parliament for 2026-2031. God bless Honorable Abofi. Muhoozi watu wapostinze ku mukutu gwa Twitter ng'agamba nti nno abadde minisita mulungi nnyo mu gavumenti yaffe okumala emyaka 5 era nze njagala mbeera omu kuba mulangiridde nga Muhoozi Kainerugaba okuba obwa sipiika bwa Parliament ku mwaka ogwa 2026 ku kisanja kino ekya 2026 paka 31 era Mukama abulesinge Abofi. Bino bibadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba. Kakati eno enkyukakyuka oba development elese Speaker Anita Amongo saako ne Thomas Tayebwa nga bali ku pressure etagambika kuno okulangirira okukoleddwa Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba kitaddewo obunkenke wakati w'abano era kati basattira tebabitegeera omutwe gubaluma baliko kanzunzu nga bagamba basajja bayinza batya ku byonna byonna bye tubakoledde nga senior party figure nga representinga ya reportings okupushinga changes mu parliament ku ba top leaders era nga agamba we have already made our decision on the new speaker, a man men were born to lead. That's the natural order of things. Muhoozi watu wagambye nti abasajja yagamba nti nno twamaze dda okubeera nga tusalawo nga tudecidinga ani agenda okujja kuba speaker. Era omusajja nga bwe tukimanyi omusajja yatondebwa kufuga, yazaalibwa kufuga mu butonde. Omusajja yalina okufuga. Iyo statement ekulifaalinga luddawa ekulifaalinga nti nno tebaali basanyufu na kifo kino ekyobwa sipiika wa Parliament kiteekako omukyala Speaker Anita Amongo era byonna byazabakolera azabibakolera naye nga bamuŋoola buŋoozi. Kyekyo ekibiina kya NRM kino kyenjagala omanye byonna abikoze abadde musanyufu era nga yenna ali couraged era nga yenna awulira famous awulira ali fame okubanga bino byonna abadde abikolera ekibiina kya NRM nga awulira confidence nga yeewulira obukyala n'asajja kula naye nga bano bamutunuuliza kyamuli bamugamba bikole era bwenkanya babadde nga bamukozesa obukozesa kubanga after all byonna nga amaze obbikola n'okubalemeza mu buyinza zonna biru ze babadde baagala okuyisaawo azibayisirizzaawo ne gye babadde baagala ennyo baprotectinga sovereignty bill era Speaker Anita Amongo yawaliriza n'agiyisaawo. Kati bamugamba byonna biwedde weebale kolera naye osaanidde oddeko wabbali omukyala tasaanidde kufuga si bwe butonde. Bamugamba obutonde abafuzi be basajja so si mukyala. Wuliriza mu posti endala Chief of Defence Force gyagenze maaso n'okupostinga ku bwa speakership race agamba nti obwa speaker bwamaze dda okuba nga buli settled bwasetolinzidda era tewakyaliwo campaign tewakyaliwo kusikangana muguwa. There is no speakership battle. Tewaliiwo battle ya kubatolinga ku bwa speaker. Our God Jesus Christ won that battle a long time ago. We already have our new speaker supported by UPDF. No one should even dream of trying me. I will not stop for anything. Watu bwagambye nti tewakyali kubatolinga tewakyali kusikangana muguwa kuba speaker mu parliament. Wuliriza tunuulira tukyagenda mu maaso wabula oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza. Muhoozi Kainerugaba mu bigambo bye bitonotono agamba tewakyali kubatolinga tewakyali kusikangana muguwa eri obwa speaker bwa parliament. Ekyo mukitegeere okuva na kaakati. Lwaki Muhoozi astatinze statement ng'eno ng'agamba mukama waffe mukama Katonda wamu ne Jesus Christ olwedde baamala dda okuwangula batta eno akaseera akayise emabega era mu ababadde bagenda mu maaso n'okwesisiŋŋana omuguwa simanyi akina Anita Amongo Nobert Mao ebyo mubadde mbyammwe. Twafunye dda sipiika omupya era asapootingiddwa n'eggye ekkulu erya UPDF erya Uganda People's Defence Force. No one should even dream of trying me. Nti wabayo n'omu aloota okuba nga neegezaamu era ng'agamba I will not stop for anything. Tajja kustopinga kintu na kimu kigenda mu maaso. Statement eyo erimu amakulu era we wali ekinyusi ky'omulama gw'olunaku olwaleero.
bino byonna tubadde tubyogera, byonna by'owulidde bya postinze tebibaddeemu na makulu. Asoose n'ayiwayo ensonga nga 3 okuzibinkiriza obubaka obukulu obuli mu nsonga eno. Era abo ababuyabuya tebagenda kutegeera nsonga eno kubanga neekufufu. Abasinga bajja bawa bu information nga tebannyonnyodde kintu kino. Wano osaanidde osimbewo oluti, wuliriza ebigambo bye mbikuddiramu. Agambye Chief of Defence Force gwe tuliko, Muhoozi Kainerugaba, ng'agenda maaso n'okubeera nga akola decision oba ng'akiralifyinga ku nsonga y'obwa speakership obwa parliament. Agambye there is no speakership battle. Our God Jesus Christ won the battle a long time ago. We already have our new speaker, supported by UPDF. No one should even dream of trying me. I will not stop for anything. Inti, we already have our new speaker supported by UPDF. Inti tu already tuina speaker a supporting bwana ijji ekkulu lya UPDF. Kati ensonga ndowooza otandise okuba ng'oziraba. Jjukira wano mu kulayira tuzze tubagamba nti waliwo olukwe lwa transition mu bukulembeze, era nga kye baagala okuyisa mu parliament nti parliament ebeere ng'edicidinga okuba ng'erondawo omukulembeze w'eggwanga. Eggwanga lyeme kuddamu kulonda mukulembeze ng'alondebwa babaka ba parliament. Ekyo kiwulidde, ensonga eyo giwulidde. Kati mu kyo baali tebasobola kikola, baali beetaagayo omuntu agenda mu maaso n'obbabaakinga, era ng'ensonga y'obwa sipiika bagitunuuliza amaaso ga nkutunala olw'ensonga nti no yasobola okuvayo n'okulangirira ne statement eyo. Bino byonna babikola okubaakinga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Njagala owulirize, singa parliament egenda mu maaso n'okuba ng'ekulirwa minisita Oboth, kitegeeza nti nno Muhoozi waanajja ajja kubeera ng'ayita kaweweevu, kubanga ono Oboth jjukira nti nno awangaalidde mu UPDF era munywanyi nfanfe wa Muhoozi Kainerugaba. Kati amagye bwe gaba nga gagenda okusapootinga nga gatudde mu parliament, olaba amagye gatandise okuwamba buli kimu. Amagye kasita gatuula mu parliament, kkiriza oba gaana, eggwanga Uganda liba lyawambibwa dda, era Uganda eba efugwa magye, kubanga amagye ge gaba gasalawo kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu parliament, oba mwagala oba temwagala. Tulabe wano ensonga, olaba civilian yabaddeko Anita Amongo, ng'ensonga zonna ezireetebwa mu parliament ne bwe ziba zinyigiriza atya bannayuganda, sipiika kasita asalawo era ziyisibwa. Kati ensonga zonna ze baagala, ensonga ne ssemateeka omukyusa bajja mmukyusa nga bye baagala singa Oboth atuula ku bwa sipiika bwa parliament. Wuliriza, Muhoozi newankubadde agenda mu maaso n'okurisinga Tayebwa nga mudescribinga nga politically ali safe, tayinaamu wadde kwemulugunya kwonna kwe balina Thomas Tayebwa, naye agamba ng'ogyeko development eno egenda okukolebwa, ng'ogyeko eno development egenda okukolebwa, ffe tetumuyinaako buzibu era tetulaba mbiranye gye tuyina naye. Wire waabanga wakuba nti ekikoze obubi nti sipiika Amongo twagala omujjako mukamaawe, ate nga kijja kulabika bubi okulekako ono. Jjukira naggambye dda Anita Amongo yakulibwa sanctions, era nga sanctions zino ze baamukuba mu ggwanga erya UK n'erya US okuba nti yeenyigira mu buli bw'enguzi, era ne bamuteekako envumbo empitirivu. Kati gavumenti yadde teyinza kutambula naye kugenda naye mu maaso, kubanga wano alabikibwanga namujinga. Kabakabonera akalaga nti namujinga yamaze dde okusensera ekibiina kya NRM. Kati balina okujjamu namujinga ne bamuteeka ku bbali, ekibiina ekisobola okuba nga kigenda mu maaso. Bo tebatunuulira kiriwo, kati tebatunuulira nkulaakulana ya ggwanga, ekyo njagala okitegeere. Bo batunuulira beerabawa mu maaso, osobola obbakuuma enkya nga weebali. Bo kye bafa kwe kufuga bwe buyinza nga buyina mu control, eggwanga nga bagiyina mu control, nga toyinaako na kamulumulu. Ekyo osaanidde obeere ng'okimanya. Nkyakongerayo, Honorable Tayebwa amwogeddeko atya, bye bino ebigambo bibadde ebya Chief of Defence Force ku Deputy Speaker wa Parliament. Tayebwa is a very good man. He is my younger brother. He has no problem. He is protected. Nagamba nti Tayebwa tamuyinaako buzibu, musajja mulungi nnyo era muganda we omuto wa luganda we, era kyaba amanya talina buzibu, ali protected, tabaako ne kyeyaliikirira. Wabula top NRM source olunaku olw'eggulu
lwagenze online ku party census ne bagenda mu maaso n'okubeera nga beexpectinga okutuula next week ejja okufoominga endorsement candidate ki agenda okujja ku bwa speaker saako ne deputy speaker nga kino nno kigenda kubeerawo wiiki ejja. Parliamentary team yamaze dde okuba nga etuuzibwa bagende maaso n'okulondayo ani agenda okubeera flaga bearer ku bifo bino ebibiri speaker parliament saako ne deputy speaker. Multiple insiders bagamba oba abawagizi okurepressinga Amongo kigendereddwamu okubanga kigulowingawo kizze oluvannyuma lwa sanctions eziri mu party saako ne security establishment ezeetaagisa ezeetooloolera ku corruption ebigambibwa mu international divisions saako ne political costs omuli controversy links mu parliament. Source era eyongera okuappointinga ng'egamba Anita Amongo gye buvuddeko okonflotinga Nobert Mao mu kaseera NRM we yali egenda mu maaso ng'ekuzaakuza retreatinga mu Kyankwanze nga incidents eno yaliwo yadamaginga nnyo relationship wakati wa sanctions n'obukulembeze ne party leadership. Ebigambo Anita Amongo bye yayogera byateekawo damage nnene eri ekibiina. We baali bagenda mu maaso ne ku retreat Anita Amongo yagamba cooperation between political parties should not extend to sharing strategic positions like the speakership. Nkikuddiramu Anita Amongo yagamba nti cooperation between political parties should not extend to sharing strategic positions like the speakership. Nti okukolagana oba enkolagana wakati w'ebibiina by'obufuzi tekyongerayo kusharinga kugabana imbala zaffe strategic imbala zaffe mu bifo byaffe ebyobukulembeze nga obwa speaker. Bino ebigambo yabyogera nga abiwerekeza Nobert Mao. Era nayongerako ng'agamba we do not cooperate with other political parties but it does not mean that if we are cooperating you come up to my bedroom. Ngagamba nti we do not cooperate with other political parties nti tetukolagana na bibiina bya bufuzi birala. No, sorry. Agambye what? We do cooperate with other political parties. Nti tukolagana n'ebibiina ebirala. Oba enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala. It does not mean that if we are cooperating you come up to my bedroom. Nti we tuba nga tukolagana n'ebibiina ebirala mu by'obufuzi tekitegeeza enkolagana yaffe gyongerayo munda paka mu kisenge. You remain in the compound. The bedroom this time around is the speakership. Ngagamba nti nno osigala mu compound oba tosaanidde kujja mu kisenge. Era ng'ekisenge speaker Anita Amongo kye yali agenda maaso n'okwogerako bwe bwa speaker bwa parliament. Mu bigambo ebyayogebwa Mao ya respondinga n'ebigambo ki Mao bya respondinga mu mbeera eno ey'akazigizigi. Oli ku UG Update TV kosinziro bango tuuliriza nagambye bano bonna banfanfe ba diehard ba Yoweri Kaguta Museveni. Era bano bonna azza bayirawo omubiri. Owulidde ekintu ekyo. So agenda kubeera bunkenke bw'amaanyi nnyo. Era tetumanyi nga ye Muhoozi already amaze ossalawo ani gwaendoosinga mu kifo ky'obwa speakership. Kati tetumanyi mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa ye agenda kuvaayo naani ku nsonga eno. Uliriza tukyagenda mu maaso. Mao mu kurespondinga mu nsonga zino yagamba waati accusing the speaker of disrespecting the party chairman and undermining the party discipline. Yagamba nti kyewuunyisa okubanga speaker Anita Amongo avudde ekitiibwa ky'omukulembeze w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni saako n'okuvvoolwa empisa ezigenda mu maaso n'okwasaganyizibwa mu kibiina kino. Nagamba this is not just bad politics, it's a bad manner.
nti ono si politics mubi yekayeka wabula zino mpisa mbi kweyisa bubi kokka. Era n'ayongerako ng'agamba only the head of the family has the final word on who comes access which room in the home. Nti oyo yekka omukulu mu family yayina amaanyi ag'enkinala okusalawo ani ayingira ewaka kisenge kikyaba ayingira so saateera mu abaana. He does not need lecture from the recent adopt child. Nti teyeetaaga lukisa ku mwana yadapting oba yaleetebwa ewaka. Bye byali ebigambo bya Nobert Mao. Naye source zigamba nti sanctions okuva mu kibiina ekya NRM mu bukulembeze bulaba Anita Among remarks nga direct attack eryo mu mukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Oyo yagenda maaso n'okusanctioninga Mao opresentinga retreat. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza gwe natanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Kakati nno fallout zamaze dde okukolebwa mu Patriotic League of Uganda PLU ekibiina kino ekikulibwa Muhoozi Kainerugaba era nga Secretary General David Kabanda gye buvuddeko yadifendinga announcements ezaakolebwa akagurupu nga regardinga anti-participated changes mu parliamentary leadership. Bagenda maaso n'okuwagira changes ezaakolebwa n'ekibiina kyabwe kino ekya PLU. Mu bw'okukyusakyusa ani agenda okubeera speaker wa parliament. Tujjukire bulungi ebigambo bye. Yagamba ngenda kubanga mbikwa this is not the first. Guno si gwe gwali omulundi ogusoose okubanga Patriotic League of Uganda evayo ne disagreeing ne speaker wa parliament ku nsonga za corruption. Kabanda agamba agatako nti when commissioner led by Honorable Foyichan awarded themselves 400 million each, we supported the petition against them and also signed the censure motion. Inti guno mulundi si gwe gusoose okubanga fenge ekibiina kya Patriotic League Uganda ekikulibwa Muhoozi Kainerugaba tuvaayo kubanga tuwagira era nga tudisagreewinga ne speaker Anita Among ku nsonga z'obuli bw'enguzi ezibadde zigenda mu maaso mu parliament. Era tujjukira bulungi nnyo bafo commissioners we beegabanya omusimbi miliyoni 4 omwali ne mukulu Mpuuga Mathias Mpuuga. Bino byonna mwabiraba twavaayo ne tusupportinga oba ne tuwagira petition eri against okubeera nga basensinga motion. Tubijjukire bulungi ebigambo bino. Era Kabanda yataddeyo yali maakinze ng'agamba nti we interpreted as a direct response to attack from supporters of the speaker including social media commenters Jennifer Nakagumbi popularly known as Full Figure naye yatwala obudde n'ayogera ku nsonga eno. Minisita Kabanda agamba nti tulina interest nnyo okubeera nga tusupportinga abo abagenda maaso n'okurespondinga okwataakinga abagenda maaso n'okusupportinga speaker naddala ku social media. Ebigambo nno ebya Kabanda byenyagala okuba nga nkuwaako wano naye okuva mu source okuva mu ruling party bagamba nti okubeera nga nti ataka ne propaganda zezirinkingibwa ku bwa speakership bugenda mu maaso n'okubeera nga bukulozinga kireetedde okunafuya eri ekibiina kya NRM okukola right decision kwani ayinza okujja ku bwa speakership. Kino osaanidde obeere ng'okimanya. Muhoozi ye afuddeyo dda nakola endorsement ze. Wuliriza kansooke nkuwe ku Secretary General ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ayogera ku nsonga eno. Wuliriza tunuulira. Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Omuwulidde ku nsonga ezo yabadde mukambwemu babadde bakambwemu newankubadde babadde soft. Kiki ekyaleetedde okuba nga bava mu Anita Among? Jjukira ono abadde munywanyi waabwe nfanfe era ababeereddewo
era kibadde kizibu nnyo okugamba nti nno oba Muhoozi Kainerugaba ayinza okutuuka ekiseera n'ava mu sipiika Anita Among olwedde baali bakola that decision era Muhoozi Kainerugaba nga amaze okugamba Nobert Mao nti ave mu kkubo ly'obwa sipiika alekere Anita Among ye yafuna ekifo ekirala ekisava mu parliament. Ebigambo ebyo twabiwulirako byali bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Naye kati ate okuddamu okubalaba mu mbeera eno twazzeemu okulaba embeera eyabadde enzibu wano mu kulayira. Embeera eyo eyabaddewo yakanze era yeeraliikiriza nnyo bannayuganda. Era sipiika Anita Among kabadde kabonero ng'akalaga nti obwa speakership bwandibanga bwamuvudde dda mu ngalo oba oliawo ekibiina kya NRM teri decision ekolebwa kibiina kya Patriotic League nga teyavudde mu NRM. Ekyo kyenjagala omanye. Era mu statement za Kabanda yagambye nti omukulembeze chairman w'ekibiina kyaffe yagambye tusooke twesulubabbe oba ensonga zino ezebwa speakership tuzisuule mu guluka tuteme ziyingirira nnyo wabula tulinde chairman w'ekibiina kya NRM awo bagenda okusongako naffe betujja okwendoosinga betujja okubaakinga ku bwa sipiika. Naye nga ye olwedde yabadde emaze dde okukola statement olunaku olwaleero ng'agamba Minisita Obofi yasuubira okubeera ng'agenda kujja okuba ng'alondebwa ekibiina kya NRM mu meeting egenda okujja next week okubanga yawuubibwa ekibiina kya NRM bendera ku bwa sipiika. Lwaki obwa sipiika oyinza okugamba waki omuliro guli ku sayidi ennyo eya ruling party? Anti munnange sisitimu engeri Museveni gye yagizimba okusinziira ku ssemateeka nga zaamukwatamu obwa sipiika bulaga nti no bamemba ba paliamenti abasinze okulonda abangi gwe afunye omuwendo gw'abantu abangi gwagenda okubeera n'obwa sipiika. Kati olwedde bautlining enamba baba biitingamu ab'opposition kyenkana abitundu nga 8 ku 100. NRM erina abaka bangi bw'okompeyalinga n'abali ku opposition. Kati opposition tolina ng'eki gy'ogenda kuvaayo. Era obunafu bwalagibwa dda bwateekebwawo dda mu parliament. Ekyo ekifo kyeraga bwatu nti NRM yokka yeekirimu ye decidinga sipiika kyo w'okuleeta ku ntebe. Kati ndowooza obuzibu olabye we buva. Oli ku UG update civic osinzira obbanga otuwuliriza naye ng'ensonga zikyagenda mu maaso era bwenjogerera byandibanga Anita Among ssaawa zino ali mu kuyigga Muhoozi yonna gy'ali batulemu boogere era amubuuze ensonga ziri ku ki. Tusuubira okubanga Central Executive Meeting mu kibiina kya NRM egenda kuddamu okutuula ku lunaku olwa Monday ne Parliamentary Committee akakiiko akagenda okusalawo ani gwe babaleeta ku bwa speakership bagenda kubanga basalawo. Naye nga wenkugambye nti Minisita Abofi owa UPDF saako ne Nobert Mao owa DP owa Democratic Party batandise dda okusambira emabega ng'ejjanzi kubanga omutabani w'omukulu yamaze dda obbaterawo ekigalo nti bano baasuubira okubanga bwe bajja ku bukulembeze ku bwa speakership. Abofi ajjenga speaker ate Nobert Mao ajjenga deputy speaker mu parliament. Nendowooza olaba ensonga zino we ziri vice versa. Minisita ono Aboth amateeka gamukwata obutenyigira byabufuzi kubanga akyasavinga mu UPDF era yabadde apresentinga ejje erya UPDF mu parliament. Ekyo kyenjagala omanye. Era Muhoozi yagamba n'okugamba mbu ekyokubanga otukiikirira mu parliament Aboth tekikutegeeza nti nno oba olina okumanya corporation zaffe zonna zitugenda mu maaso n'okukola omulimu gwo gwa tukiikirira mu parliament. Kyokka omulala agenda kubanga ali ku bwa deputy gwe baagala okulonda Nobert Mao tetumanyi gyagwa ali Newto. Ekibiina kyalimu ekya DP kiri ku opposition kyokka eno agenda maaso n'okwendowoosinga n'ekibiina ekiri mu National Resistance Movement ekiri mu buyinza. Kati eno ensonga oba oginnyonnyola otya?
oli ku yugi update civic osinzira obbanga otuwuliriza olw'obudde bannange ngenda kubanga mbasiibula naye gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako abali emitala w'amayanja mbatumiddeko ntegeeza mmwe abali okata Oman Dubai Saudi Arabia abali mu America abali mu UK mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano mbagaliza olunaku olulungi mweraba twesangeyo mu comment section owendowoozayo okusinziira ggwe nga woobiraba ani gwe wandiyagadde ajje ku bwa sipiika bwa parliament gwe mukwano gwange ali eyampuliriza